wa Mutamale Mirundi mutabani wa Yona Mirundi Yowana Nemmole Mirundi munakalisizo oweli eri je mumanyi obulungi yaguse n'okubanga guse ensonga buza ku bantu bangamba mwasutenati zinkubuza ate bantu kuddi wali wayano kokujja okujja ngoli mukwago yanukula TV oba radio je bali balaba baguse mikwano gyaffe mwe n'abatubeereddewo program ngende etandika mukwano gwaffe konko bayabulira wa konko wa electronics yanti tesirebeeta nnyo bantu kasana genda ne mugulako ebintu ate bw'oleebeeta ennyo bw'oddayo alowooza nti oyina kyomwagaza namukwano gwange ali namugongo eyo ayina ekifo kye kyamaanyi nnyo atunda mbizi naye abantu babeerawo bayitirivu nnyo naye namugaa nti guwangoba wano bwenzija n'endya nompa emitwalo 2 ngende najo nompa ne embisi kakati nze nzija kusuula kampuni yo wangoba kubanga omuntu ayina n'okugamba alina amaana akusibirira kakati konka omuntu ayinza okulowooza nze nalirowooza n'okulowooza nti konka kya Lunyankole konka kampuni y'Abachina very powerful company in China nalinga nti konka kya Banyankole nagendayo ne tumwogerera ne tukola ki but ng'ate bwe ngenda yo ate ayina byampa linga no kakati ne bwe najjangu mulaba ayinza okulowooza nti omusajja ono kati wanaafuddewo olusuku nze wompa bona jangu mulaba ko ekyobwerere ajja kulowoozanga nti akoze eki omufuuki Abaganda bakugamba nti omuntu bw'atava ku buko omuko bw'atava ku buko ali amayuba enkoko azirya n'azimalawo. So you should only go to somebody over serious matter mu mwezi omulundi gumu otherwise n'abakozi namugamba oyo wa Paul nimugamba n'abakozi bo bennyini bayinza kubanga bayina ebizibu byabwe byotabakoleddeeko ne bagamba nti kati bwabo bazze bazitutte era in many cases what you don't know aba politicians abo ayinza kuwata okadde 10 n'abukuwa nenga omuserikale we abaana batutte yewaka nga secretary we yamusabadda mpulira yes sente ninga tamuwa so whenever they see you n'ekyokubiri okulemera mu office y'omuntu minister ogenze mulaba olebye abantu bajjudde n'alemeramu omanye ekyabaddewo nasanzeewo abantu bangi yanzikiriza n'okufuluma banane batu you are stupid nze when I enter minister's office I stand I've come for this and this era mbagamba tulolabanga omuntu aludde mu clinic aba alimba dokita obulwadde enziko yekuluma mbu omutwe no jogere nebulirwa olwa mu ddwaliro n'alwa mu ssaba aba ayagala kuloga naye nga kikyamulemye nga kyamulemye okwogera jajja wali wantawanye tumukolere eki tumuyimbire nyimba tumukolere ajajja omuntu andi bubi ayogera nti tumutte lwaki olwo musabo ebyesabo sibimanyi yingira yoga amedi tebalina mpisa nti nze mirundi n'onkubira ku makyesimu nkubye nkubuuzeeko mpandiika bitabo byange essimu neerwako bw'omubuuza kiki nti mbadde njala kubuuza ku lw'omukaaga seba bango bye mu kibanja kati ku office kyekulu kujako ngoli musiru ekibanja nze nakikulabira ekibanja nonkubira simu ekiro oli muntu wa abantu bali mu ndongo abantu bange bano babuuza ate nze mbamanyi nze byoyogera byonna nga ndudde okulaba nga munyayina gwabba why do you want to say that you know me kirabika abakwesa esimu ayumisa mirundi yes bwoba oli polite good morning how are you ayumisa mirundi yes my problem is this. In fact nalaba nga bakubidde omusajja wa Airtel bamuga nti yango yingire mu kibokisi kuba nakyo kujoga nze ngonyingiza mu kibokisi nze mutani wa mirundi olonde sente buli omwana aba box kibera mu sente TV yampereddwa gundi bwowulira otyanga sezala nga bino bibagamba bayanga abaana bange bano mbadde yakamotoka nze mutani wa mirundi ndi oyinza okumpa emotoka ndi sezala nga mpadde emotoka mulujjudde agirete kwayatire lwaki agira mu kidaala lwaki agisangeyo sikitwala singa sezala wakutonera entebe naziteekako nti muntebe yange nga mbeera mu seti yange mubeera obujozi we butandikira kyola abaana bakozesa Airtel simu ya Airtel ne bakubira essimu jango oyole sente mu kibox nange empeereza nze airtime muteekako era sikyusangako ndi mu Airtel airtime muteekako kukola ki
kukuba simu nti mbetinga nange omwana ali eri nakandi nisimu ya mirundi naye ya beti nze mutani wayi wana mirundi eyo lepo najivaamu nyina yakalulu kempulira kebagitambuza osoma kutwala ba Dubai ntinze mirundi mwekali ntinze mirundi Abu Dhabi mujuzo okupapula nze iwana mirundi mutani wa mirundi fa abana buddu twakola we hate free things abana buddu nga ni sente bwe bazisuula mi to get free things ndinanga mbeti mi ndinanga nziyo za kapapula ngenda Abu Dhabi nze mutani wa mirundi alogansi yange jennina ntimbera mu cyuma kiri nenjona sente ngetse it cannot be I'm telling you it cannot be nze mutani wa mirundi sibera mwe aba Airtel nabagambe kigambo kimu nti singa mumanyi public relations how to deal with the senior people like me mwali badde mwine amasuti gemugaba buli mwaka this man has been with us for the last kubanze sijivangako ojivaako kitegeeza tuchenyi my number abankubira babakoze eki so I remain hiyo joli nate walindala sijifunangako mugula amasuti agalikize kitivu mugendo tumaze naye myaka 10 nayenze okujjuza nti bomala okuba mujita hash nali mu cyuma ategere nange enzanya katemse omusajja omukagga nange enzanya n'omwana nange mirundi ne bampita ne sitama mu cyuma no yola bakita yola majoga abantu akalango ne kaberawo myaka na myaka bakolaga TV je bakuwa buli omuna amanya nti bakuwa TV yeno TV je bakuwa je basanze mudira bakundi muvemo obukopi muleke kuyingiza muntu mu cyuma ayole sente yola amaja galiwa mu cyuma buli omuna akolaba ngo sitemye mu cyuma nze mutani bayiwana miru ne sitemye mu cyuma ngo sitemye no yola amaja era kastoki tstama muto sola kuwasa wange ne malangu ketta nti wastama ko mu cyuma mboke yogera bogeze kitala nkiwa kutta muleka kujoga abantu namwe bwe muti bwasita mu cyuma ogadoche baita kasera kabwe katuse ensi yonna etabanguse Kenya bamututte magamba bulize let me tell you ochi ekisera kyabakadde kituuse ase kyabakadde wano kisera kyabakadde batwala Gaddafi ne batwala ne Museveni remained there ne batwala wave of multipartyism swept across Africa. Museveni remained an island. Nini nakatako nkafuluma lwa mukaka. The biblical curse of a woman, why leaders lose power. Ate kati okirire tinzotya ku mukazi. Abakazi abo bemulaba bebonoonye ensi bebagisuula. Nti Adamu yali yekanga yeyagala kasaba mukolera omubeezi siki kibonerezo mukasi yaleta ekisirani fe mu Baganda batugamba nti kintu yali ava mu ggulu ne mukazi w'ennambi laba bwe beerabirayo obulo bw'enkoko sikwe kujja ne mwanyina walumbe mukazi mpulira biblical curse of a woman. When you read that book of mine kijja kufuluma ku lwa mukaaga nkubuulira nti Rwanda Agatha Habyarimana yatabula Rwanda abahutu bali bagobya abatusinga bagenzi the Tutsis tried to go back to Rwanda 3 times nga bafulu Burundi nga baba wangula at one time every family eyabahutu yawayo omwana balwane Agatha Habyarimana najjatabula abahutu from northern Rwanda n'aba southern Rwanda Agatha Habyarimana yagoba mukoddomiwe mu maje agenda musanga ku mukolo nga yeyambadde ebya jeno namubuuza gwe nagoba maje nti madamu yangamba nkomewo nampa n'ennyota twagenda n'ala PF okubera lye Ruhengeri nga mulimu Lizinde ne gundi yani Meja Lizinde nani omulala gye babajja Hutus from southern Rwanda mukaka Habyarimana Agatha nakola akazu kekaki akazu akayumba nga natabula abahutu the southern Hutus joined the RPF so it has a ravage against Habyarimana abahutu ne bava mu buyinza omukazi Agatha nogenda kamuzibanda yayina omukazi mistress we nga bamuyita Mama Kazamira kamuzibanda was sinayo ne bateeka wakalulu ne bagamba Mama Kazamira kamuzibanda takyasobola kamuzibanda tumuteeka ku bali Mama Kazamira n'agaana bakiri mu luzina abakuba lwa Kazamira mpulira Mama Kazamira oyo mukazi egundi Kirinto gundi ono omusajja gundi yani ono omusajja
Yeresin Boris mukazi we abaga nti baleti muwabba wange Kalulu omusajja asibata midde ali vodoka ya muri ku mutwe munyambe nze nsula naye Kiruba mukazi yayawukana naye ate obuyinza yabusigaza Kiruba yayawukana ne mukazi we obuyinza yabusigaza oli agamba vodika yes ya mulinye ku mutwe yes the biblical curse of a woman why lwaki abakazi batabula amawanga abakazi ekibatabuza amawanga kiri bwekiti nti naturally a man dies we have more widows than widowers abasajja tufa mangu okusinga abasajja nti taata wange yafa 25 years ago my mother is wali why nti abakazi tubawasabo bato eyo nsonge kakati abakazi bano bali vulnerable teri scientifically proven nti no anti nkubulira nti Galanga yali Jeno nga ne mukazi we Rebecca Jeno what is happening today in Southern Sudan ate Salva Kiir amwinako ekintu yaddukira wani wa macha immediate nga Galanga tanavunda the woman is suffering Machel we Mozambique ono mukazi Machel yafumbirwa Mandela was the minister of education in Machel's government when Machel died the woman was useless yagenda kufumbirwa musajja mukulu kuyola biwa musajja mukulu Mandela so women kati one tuyinawo owafala yadidi ali wano owanyerere Museveni yamulabirira gundi Madina Amini yagenda kufumbirwani Mubutu ono gundi hawa Habyarimana yamala okonona ebintu yagenda Kenya kufumbirwa Moi so women are vulnerable they are very vulnerable kakati ba problem nti bakitinga mu panic how do you safeguard your interests you safeguard your interests by creating allies nino ufuna abana abajoza abajoga buli muntu nga buli abakoledde nachobe gundi Amiria kyambadde bakube who is going to how can you form future allies politics is for making allies bojoga abantu nojoga buli omu nga buli gwokolera agenda kwekokola then how are you going to protect era omukazi atukoze obubi atawandise kitabo Mama Angina realized that Kikuyu could not succeed the Kikuyu and he chose Moi. No mwana wa afuze. She did not panic. She was realistic maybe because she was young. Echokubiri teri mukulembeze alwa mu buyinza family ye negazi wanasigaza power. Saddam Hussein was a good man in the 70s. Abakobe bajja abakoto. Saddam Hussein yachiwa. Teira yali musajja mulungi nnyo family bwe yagaziwa kintu kyayika okujjako nga bakusanga obayina ne kasa family yagaziwa ne mujjamu bannaze kulya abajoka buli muntu you cannot hold the power abakoka sabafuna ku bakyale w'omukulu anti bo wesanga ndi mwe family ya yakula bulala kati bannaze kulya bo ne bajoka abantu kubanga tebakula nammwe okimanyi bannaze kulya na wano mu gundi Wadi lwaki ya losing was grooming his son Mubaraka was grooming his son so once a family kastega ziwa ne muyingira mu bannaze kulya abatali bakoa ya family tosobola kusigaza power abatalwana political science tuyina kye tuyita decision making omuntu yenna bw'abata kubulidde lwaki yakikola tosobola kutegeera kuba teri musiru decision making a decision is dictated by the environment. A decision is dictated by history. A decision nti a doctor must decide nongosa omulwadde oba simulongoosa kuba you are playing with the life with the people's lives. A businessman must decide whether okugula ebya Christmas oba nedda because you are playing with your money oyavuwala oba okola ki kakati Amin yalumba Tanzania nane kisinga n'ekitundu ky'ekagera when you analyze Amin you may think that is a fool no Amin yalowooza nti bw'alumba Tanzania n'awamba Kagera is going to achieve two things his army will find an enemy nti eggwanga yali alifugira kwa Obote akomawo two it would precipitate a queen Tanzania Abatanzania baali beetamiddwa ba refugees bo foreigners Tanzania ngespendinga sente nyingi kakati Amin yalowooza nti bw'alumba Kagera amagye kagenda kuwamba ki amagye kagenda kwechangere Tanzania tuyina kye tuyita unexpected results tinawandika akatabo kange kano mu 2011 bakayita rules and principles of succession obusika tububala ani agenda okusikira tukubala
omusika tumubala who can succeed you kigenda okuleeta obuzibu kubanga nkugamba Nadduli yagamba mukama we nti koyogera nkugamba nti tuyina retirement za mirundi ebiri tuyina the voluntary retirement is such that the incumbent remains in a strong position to influence and determine the successor. It then naturally follows that an incumbent cannot cede power to somebody he does not know. Knowing in politics does not stop at somebody's name or face. It extends to a historical bond. Experience shows that it is highly risky for an incumbent to entrust the power to somebody without a historical link. By this I mean a longer time relationship. You must have guarantors who can invoke this historical bond if she turns hostile. Nelson Mandela in South Africa ensured that his close friend Thabo Mbeki succeeded him. A leader does not entrust power to somebody who can easily establish here over political power base within a very short time. It is advisable to incumbents to remain with some sort of influence in the government in the first 5 years following their retirement. This is because human nature loves freedom. It seeks to get out of the shadow of its predecessor and establish its own identity. A person who can easily establish a political power base gets new friends and is easily hijacked by political opportunists of his new base. Somebody who feels that his success is attributed to you. This is what you call the politics of overwhelming. A person who believes that her achievements are related to one's own individual abilities and popularity is usually politically dangerous. Principle omusika bamulonda batya nti president tasobola kulonda musika nga asobola okwestablishinga his political power base immediate. Munangagwa omulabye ndi Munangagwa abadde alina amaanyi mu majoyo tomuwa kubanga tagenda kutegeera nti ekintu gwe wakimuwa. Tukiyita politics of overwhelming. Tikaziwero bamu obwa vice yagamba sebo president kizanda ile n'omwana wange ne mwami wange nsanyusa nnyo n'okusinga lwe nafumbirwa. The politics of overwhelming nti mirundi ne bwomu obwa minister tasanyuka. No. Ati yalowooza nti amagezi ngayina kati otomuwa wa muntu asanyuka ennyo kyokoze eki nti abakazi b'omu kyalo bw'omuwa gomesa afukamira n'okufukamira n'akuba ne kaluulu owaabwa n'amala ddukebera luno lwa mmeka owange luno nga lulebera luno sizeze emitwalo ena olwo muwadde afuga benzi n'agenda mu kyaki n'asoma akugati abasajja bakuli abakazi baabwe hamo yogera ka benzi so nga waliyo family egule bicycle ne bagisumika ne bayita bajjajja emitimu gy'abajjajja. So principle ekugamba never give somebody obuyinza moya kuga nti nze mfata nnyayo ndi mu bufu bwa Kinyata ne bamisa ba Kinyata n'abalekawo ne gundi ne sente currency nesigalanga ekola wadde nawa sali katikirowe nga amusinga namuga gundi okaddi ebyogera sibitegeera era yamujjako ekitegeeza when political succession politics era kata kali party akapya kengwe nenkugamba program eyokubiri point eyokubiri nakugamba nti abantu wali ayina magezi katunulira muntu nti ajja kuba muliza ajja kubaje people change ekyewa mugabe bwe kiba kyambala kiina gye kiraga kuba byemwogera omukadde tafu omukukyala abanabike wandwe walala nze kyembagamba kiri kimu. Why do we make a postmortem reports? The postmortem reports tuzikola to help those who are still alive. Nti ekibomba ky'omusajja yakyowocha walaki ka avoid it kansa akukutte go there early omusajja ono twali muwonyeza naye yazaweddeyo jitoko postmortem report nti nkubulye namwe succession battle wano weri akakadde tekafa kamu ku kyalo eranze nabagamba ekyagudde wa mugabo abaana ba red paper baambuza abaana ba red paper baambuza engulu eri abaana ba red paper baambuza nti ku sekandi nembabaza ani asobola okusikira mu 7 nembaga ndi mugamba buli sekandi asobola okusikira mu 7 baba zitasobola bazitumwagala kwa nabagamba nti bwe yagala omukumya n'akuma essomero ly'abaana abawala oleeta yakazaala abalongo mirundi 8 oba eyatomerwa endiga ani akuuma abawala n'atabatawaanya eri abaana abawala
To succeed the president, you must be politically impotent. Nga tosobola kwestablishinga kyobola bamwe Kinyata yalekawo Moi. If you read Moi okyogedde bulungi nti omuntu bw'afuna okulembeza ayagala naye afuge kati ogamba oyo aba yefudde important bw'atuuka naye takuliininga kuba emyaka egisooka nga president awummudde agifugira mu kateni mpulira afugira eri yes naye gwe muleete leeta Kiruba yaleeta mwana wasa nga nti ajja kufa mu myaka 2 nga yerabidde nti Kiruba era mukugamba wano nkugamba in Zambia Frederick Kiruba underestimated David Patrick Mwanawasa. He was deceived by medical doctors that Mwanawasa would not complete his first term as president. Mwanawasa was a victim of a fatal accident that severely affected his abdomen. He reasoned that if he became president and gave him trouble, he would die within a short time. Therefore, Kiruba suggested that the new president be deputized by a vice president who would take over power upon Mwanawasa's device. But Kiruba would later pay heavily for this. Mwanawasa subjected him to a long and embarrassing court process where his underpants were exposed to the public. Most of his former allies were put behind bars. Mwanawasa wished to remain and die his own man. He did not attribute his accident to the president, to Kiruba's role. Kiruba failed to understand that Mwanawasa, as a private lawyer, could not pay for huge health bills, and the doctors has based their death period to this fact. However, as the president of Zambia, who was working a corruption crusade and forcing people to vomit what they had stolen, Mwanawasa's exorbitant bill was a peanut to the excited public. Therefore, it is important that a retiring president ensures his successor does not undermine his legacy. Ekyo kyakubiri bwe kibanga Museveni bakugenda kujjukirako UPE USE egundi toleeta mukulembeza agenda bisangulawo obota ayina kikati. What monument does Obote have? Kusawe no Obote ayina ki. Ku independence enusu ya Uganda yalina. Ku independence Obote enusu ya Uganda yalika akasozi kerango jibazaala Obote. For God and my country yajijja mwiri je yasomera. Tell me another good monument for Obote. Tewali yadde wala. President yali ku independence. Legacy omukulembeze toleeta successor agenda kujjawo legacy yo bali kujjukirako ki. Nkugamba. Nti omukulembeze kati wenako zinayina okufuna atamutwale Hague. Atamutwale mwezi. What united Ruto and Uhuru? It was they and only they who could not take themselves to Hague. Mpulira. Nakiwandiika wano. A retiring president must ensure that his successor will protect his security and protection from persecution. He is also be able to ensure his welfare. As people move closer to a global village, internationalism is also closing in. This means that we are having a new generation of rights. What was not considered as human rights violations have become so. The internationalism through new agencies like the ICC is intended to keep leaders in developing countries on their toes. They use those who have retired to shape those taking power. Therefore, a retiring president in choosing his successor must bear this in mind. Ani anakutwala Hague atem gundi yagamba Gaddafi bwe bakwata Taylor ne banegotiatinga endagaano Obasanjo nakkiriza ti Taylor tumuwadde Manson tumuwadde omusaala tumuwadde buli kintu kyonna Nigeria ekoleki Liberia eterere Obasanjo ayagala ekisanja ekyokusatu vice wati kwa kimulemesa Obasanjo agenda mu America asisinkana Bush amuganza okuwagira okufuna ekisanja ekyokusatu kwata Taylor mu Hague kubanga Taylor yajampinga bail mu America yabba nadduka ngamukwata amuteekayo. Gaddafi yabagamba all Africa, now that you have surrendered to Taylor to Hague, all African leaders will die in Hague. Bakagenda yobameka Zuma naye bamugamba nti kovaako Hague ono kakati yes so when he retiring president is retiring must ensure aniata kuba abazungu bagezi abazungu bobocha playing ball nabo tebakunyega naye bagamba mu butu Bush yagamba Reagan yagamba
Mobutu, President Mobutu is the strongest ally of the United States in Africa. Bwe bali bamutwala Bush yagamba Mobutu is a creature of the past. Kitonde kyebyayita. Waliwo omusajja nga bamuyita Hassan Abule. Hassan Abule yali Chad nga ina abayekera babayita desert rats. Abule yakube ejeri ya Libya bayina ekitundu Anzu kiri ku border kirimu phosphates. Abule n'abba ejeri ya Libya n'abattamu lukaaga ku border garrison yaabwe. Mpulira Abule kakati Hussein Abule oli bamuyitanga Gukoni. Kakati ono Abamerika bwe balabanga Bush nga Gaddafi amobilizinga ne baleeta ennyonyi advanced warning plane ngeri mu kwengula bwe kubanga esawa 2 mwezi esawa 2 munya munitalinga maji ne balagira Bufaransa ne yungula Mirage ne bakubira gundi red line Gaddafi cross tukukube naye Abule ali rudda wakati he was used and dumped. Mubaraka used and dumped. Abazungu bwe bali used and dumped. Ne unyonyo omukazi Clinton ngagenda muri square yegundi ababadde bawana Mubaraka the countries that receive the highest amount of money from America, Egypt, Israel and another country. Bali baduka balinga bana banuluma basumani bajoga olumala okupane baduka balutwetwe ne kaduka ne kalika kajereka abantu mawulire gabo mpulira ono gundi ato wayo bamusibye ko bushegu wayo ali mukomera abantu nga abono nayo nona wano nabagereka bamukwatye mu lubiri nga mutesha kye bamukola kikoleka simanyi saliyo ekitegeeza nti abakazi badembe ba first ladies they suffer a lot. Members of the first family, that's why to protect yourself in the future ensure nti abakoledde mute mu mujoga